anjagala olw'ekisa kye nangeramwa. Abamanyi oluyimba baliwa tuyimbe ffenna. Anjagala anjagala olw'ekisa kye nangeramwa. Nsanyukira tugende. Nsanyukira ekitambo katulire. Anjagala anjagala nangera anjagala ngakitalu anjagala nange fenna wamu anjagala anjagala kitalo okunjagala anjagala olw'ekisa kye nangeramwa. Engalo ezo tuzikubire Katonda twagala. Abaweereza ba Mukama bano nabo tubakubireko mu ngalo baakedde wano. Naawe weekubireko mu ngalo kubanga ozze. Mukama yeebazibwe. Omusumba Wilson Bugembe mukulu wange mumukubireko mu ngalo. Okkirizibwa okutuula wansi eddakiika ntono. Twasuubiza obutabakuumira wano kumala bbanga ppanvu. Njagala kwebaza Katonda kubanga olunaku lwe twayogeranga nti tujja kujja e Kampala lumaze ne lutuuka ne tujja. Ekisooka njagala okubategeeza nti tetulina nteekateeka yonna eva Kampala. Ekibuga kino kyakulemeramu bulemezi. N'olw'ensonga eyo mbategeeza nti tulina enteekateeka ekiremeramu bulemezi lwa mpaka. Edda nawulira ekigambo kiga nti oba Setaani ayagala, naye nze nazuula nti tayagalangako. Setaani talinayo lwe yali akwagaliza. Naye njagala okwogera nti naawe byokola mu kibuga kino biteekwa kunywera. Katonda nga bw'ali omulamu byokola mu kibuga kino biteekwa kukola kutya. Kyogere ng'obunabi ku bulamu byenkola mu kibuga kino eky'e Kampala kino biteekwa kunywera. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi bw'obanga okikkiriza. Wano waliwo mikwano gyaffe bangi twagala okubeebaza okukkiriza awamu naffe nti tujja e Kampala. Abasooka babayita Haze. Aba Haze bali wano. Abo bwe twabagamba nti tujja Kampala ne badduka misinde okutuwagira. Tubeebaza. Abookubiri babayita New Vision, the Vision Group. Batukoze obulungi temubulabanga. Mujja kubalaba wano.
Poliisi ya Uganda tugyebaza, nabo bali wano. Njagala okwogera ebigambo bino mu ddakiika eziddako, Katonda abeeko kyatereeza mu bulamu bwo nga tekiriddayo kubeera kyekimu. Ekyo bwe nnaakimala nkuwa eddakiika osabe ku ssaala nga weesabira ggwe, kubanga Katonda essaala yagikola atya? Atidde okwogera. Essaala yo Katonda akola atya? Wano waliwo omusomi w'Oluganda gwe ngenda okukola naye, bw'abanga ali bulungi aliwa? Obwedda ayimba. Kitabo ky'Engero essuula ey'okuna olunyiriri lwa 23. Amakya ga leero omu ku bali ku ttiimu yange nzijukizza nti emyaka 8 emabega nabagamba tugenda e Kampala. 8 years ago, oba nali njogera ki? Emyaka 8 emabega ne mutwe gwange tekyalimu. Ati olw'okubanga weebali wano naawe wooli, njagala okwogera nti kati tugenda London. Kampala tumumaze. Kampala awedde. Kasita olinnye ekigere awantu bwe pa! Kampala tumumeze ekigwo. Kati mbasuubiza nti ne London tugenda kumulya. Yali wa kiŋŋambi ono aŋŋambye nti watugamba emyaka 8 emabega nti ogenda Kampala. Kati njogeredde wano nti Kampala tumumeze. Tugenze kukwata birala. Ngero essuula ey'okuna olunyiriri lwa 23. 23. Onyiikiranga nnyo nnyini okukuumanga omutima gwo. Onyiikirenga nnyo nnyini okukuuma omutima gwo. Kubanga omwo mwe muva ensula ez'obulamu. Kubanga munda mu mutima gw'omuntu mwe muva ensula ez'obulamu. Njagala kwogera ebigambo bino olwaleero bikuzuukuse. Twayita olukuŋŋaana luno nti the great awakening, nga twogera nti omuntu ateekwa kuzuukuka bw'atyo bw'awangula. Olwaleero ekikuzuukusa kye kino, the quality of your life is determined by what is in your heart. Buli muntu yenna omutindo gw'obulamu bwe gusalibwawo ebyo ebiri mu mutima gwe. Nsooka kino olwaleero nti ebintu byonna by'okkiriza nti tebirisoboka. Byonna by'okkiriza nti tebirisoboka. Ebintu byonna by'olowooza nti tebiyinza kubeera bibyo. Okiwulidde kino kya leero, byonna by'olowooza nti nze nga ndi mu ekyo n'okiyingiza wano ne kituula wano nti nze. Tumanyira okwogera amannya, nze muwala wa gundi. Nga nze nvuga emmotoka eyo nenjituulamu nnyinza n'okufa. Omaze. Teweetaaga kutuga, oli mufu wa wiiki nga 2 emabega. Tokyadda. Naye ebintu byonna by'okkiriza nti bisobola okubeera ebibyo, it is a matter of time. Bijja kuba bibyo. Wamma kanziremu omulundi gumu gwokka nti byonna by'okkiriza nga Saala omukazi ow'emyaka 9 eyakkiriza nti ajja kuzaala omwana, lwali olwo n'amuzaala. Buli akkiriza nti ekibuga kino kinaawulira eddoboozi lye, njogerera mu linnya lya Yesu nti ekibuga kino kijja kuwulira eddoboozi lye. Na buli akkiriza nti Katonda asobola okukwata ebyamagero ebinene n'abiteeka mu mikono gy'abawala bagaalo, Katonda ajja kukwata ebyamagero ebinene abiteeke mu mikono gy'omuwala gwe. Na buli musajja yenna akkiriza nti Katonda asobola, kiina kutuula mu mutima gwo nti kyange. Olunaku ne lukya lumu nga bankubye kadaali, ye maama, nga nze mugole nga gwe, nga nze ntunula nga atatunula gwe, nga nze atambula nga atatambula gwe. Emyaka giri 40 musumba, who cares? Emyaka giri 5 musumba, bawasa bannaalongo, ogamba gwe. Katonda agenda kuleeta ekyamagero ky'okkiriza mu mutima gwo nti bakikuwadde. Ngambira abantu 3 nti ky'okkiriza nti kikyo, Katonda akikuwadde. Kiwukira omulala oyo teyazze, buga nti ky'okkiriza nti kikyo. Maama kambabuulira abamu ku ffe tulina ebintu bye tukkiriza, bwe tutandika okubikugamba oyinza okugwa eddalu. Naye endagula mu linnya lya Yesu nti olunaku lugenda kukya lumu ng'emmotoka gye wabagambanga eri mu lujja epakinze olabaka. Olunaku lugenda kukya lumu ng'ennyumba gye wabagambanga, mpulira ng'ayagala okubuulira enjiri. Naye olunaku lujja kukyanga abaana be wayogeranga. Omukazi abadde omugumba, Bayibuli egamba nti sanyuka, sanyuka, kubanga abaana bo bangi. Ekyo bakigamba mukazi mugumba atalina baana. Katonda ayita ebitaliiwo n'abiyitanga ebiriwo.
ye Katonda gw'obokkiriza. Abasawo bagamba toyinza kuzaala tandika okweraba ng'oli Nnaalongo. Kiyingize mu mutima gw'onja kuzaala abaana. Ejja kutyayo olunaku ng'abaana be wayogerangako bali mu nnyumba yiyo, olyoka owulira eddoboozi erikaaba naye nga gwe towulira kukaaba, gwe owulira kuseka nseko, kubanga walinda okuzaala abaana ekibuga ne kijerega. Walinda okuzaala abaana balamu bo ne bavuma, naye ekyayo olunaku nga kye wayingiza mu mutima gwo tekikyali kirooto idea, naye kati nga bakirabako n'okukwatako ne bakwatako. Nange kyenva ndagula gye muli abaagalwa, ekintu ekyo ekiri mu mutima kikuume. Motoka ojja givuga, ttaka ojja lisasula, edduuka lijja kuyimirira, bizinensi ejja kukola, ebyaffe byakulwana, teriyo kye tufunira ku mukeeka. Awo we bakujogedde bizinensi wegenda okunywerera, awo we bakulogedde bizinensi wegenda okukolera, awo we bakuvubidde ekintu wekigenda okunywerera. Nziramu era nti byonna bye nakkiriza mu mutima gwange. Abatagala kufumbirwa balekeyo, naye abakkiriza nti bali bakuba embaga nyweza ekintu. Kati ndabye nnyo kubanga ewaffe eri mmanyiridde kubuulira wansi awo ku ttaka. Kati mpulira nninga abali ku mitwe ndi waggulu nnyo olw'ekituuti kino. Bw'olaba mbuuse n'engweyo manya kye ndiko. Ate na ddakiika 30 gokka. Naye ekintu kye ekyatuula mu mutima gwo n'okkiriza nti kisoboka. Nyweza ekintu. Nyweza ekintu. Nyweza ekintu. Bano ab'ewaffe manyi okubagamba nti guno omulembe abakazi tebanoba. Onyweza kintu. Tovaawo. Bw'aba ayagala okuvaawo yaba avaawo. Naye abakazi tebakyanoba. Abasajja muve mu saavisi njogere n'abakazi. Guno omulembe gwa kunyweza kintu. Naye omusajja oyo anaatereera ajja kutereera. Omusajja oyo lulukya lumu n'atereera ajja kutereera. Tosobola kufumba mu malya 6 mu mwaka gumu. Nga buli gy'osanga ebizibu ovaayo n'ogenda ewalala. Ebaayo olunaku lw'osalawo n'ogamba nti kati John matidde ggwe toyina gy'olaga, tugenda kubeera wano. Abooluganda kambabuulire ekintu ku Kampala ono. Emyaka nga5 emabega nafuna chance erondawo ku Bungereza n'Amerika ndagewa. Ekyo bakiŋŋamba ssebo ne nnyabo bali mu room. Muntu n'agamba nti ronda eggwanga gy'onaalaga. Naye nze ne Kampala twasiimagana. Kati mmwe kambabuulire kye mulagula. Mulagula nti oluddako tugenda Kololo. Ate nze nkugamba oluddako ojja kumpulira nga nnanga ekintu. Okwate ku mutwe oga nti muyite abasawo. Kubanga bwe mmala okusiima ekintu kati Kampala namusiimye. Nkubuulidde tuli wano olwaleero. Ka vidiyo mukapuleyinganga. Nze ne Kampala twasiimaganye. Funayo ekintu okiyingize mu mutima gwo kisiime. Weerayirire nti ekyo nze nange twakwataganye. Kati oba kyagala. Era nga Flavia bwagambye mbunze naye twakwataganye. Oyo Flavia mumulaba oyo. Nakola naye interview nempulira omuntu alina omwoyo ogutalwana nansi. Asirikirira bwati n'awuliriza ng'oyogera. Mwekamba buulire bano bashalom bano nkoze nabo interview. Bano obalaba abo asirika bwati n'akuwuliriza naye nze nazudde ekyama ky'abantu. Abantu bayingiza ebintu mu mitima gyabwe ne baggalawo. Muntu akkiriza ekintu naggalawo. N'omubuuza ogenda kuba musuubuzi gwe nti oyina capital. Sirina. Ogenda kusuubuza ki? Ngenda kusuubula. Kigenda kubaawo kitya? Si mulimu gwange. Ogwange guli ogwo. Ngenda kulongosa omutima gwange nzije mu kasasiro. Ndekewo space y'ebintu ebituufu. Bulira. Teriyo muntu alina magenda ateeka kasasiro birooto we birina kutuula. Kati entalo okuyomba, okuvuma, okuneneŋŋana olwaleero olwo bifulumye ebweru. Kubanga bwe bibadde bitudde we twagala okutuuza ekirooto. Ngambira abantu babiri tugende eka nti entalo we zibadde zitudde. Ate we nina okutuuza ekirooto. Olaba kyobola nze ne bwonvuma ne bwonkolokota sisobola kukuwalana. Kubanga we nina okutuuza empalana ate we nina okutuuza Kampala.
wenina okutuuza ekivume ekinakuma nti olinga ate bwe njagala okutuuza Kampala kati Kampala abadde atudde awo Kampala mumaze olwaleero ekyo kivuddewo owulidde nga nkyogera njagala oddeyo ewaka okwate bayibuli egambye nti kubanga mu mutima gwo mwe muva ensula ez'obulamu buli omu afaanana ng'ebintu ebiri mu mutima gwe teriiyo muntu atafaanana bye yakkiriza taliiyo Uganda abantu bonna bagenda kufa obwavu kasita ekyo kiyingira akadaala ne bw'okagaba ne bw'okasigaza byafudde dda kasa kyayingidde mu mutima gwo tokimanya omuntu ayinza okufa obwavu nga tagenderedde kasa kiyingidde mu mutima gwo ne kituula essaala ze bakusabira sente ze bakuwola byonna bye bali mu kukola waste of time omuntu tafaanana kiri mu nsawo ye omuntu afaanana kiri mu mutima gwe nkirese tokyagadde omuntu tafaanana kiri mu nsawo omuntu afaanana kiri mu mutima omuntu alina akawumbi ka ssente ku akawunti naye nga mu mutima mwavu afaanana nga atalina omuntu alina emitwalo 2 naye nga mu mutima mugagga atuulaawo n'olowooza ye nannyini kizimbe kino ekifuga obulamu bw'omuntu tekirimu ebyo ebigenda maaso mu bulamu bwe ekifuga obulamu bw'omuntu kibeera mu mutima gwe abasawo bagambye olina kansa naye munda nze mpulira ng'omulamu nze mpulira ndi mulamu kati nga toteekateeka bibyo kubanga ogenda ani agenda era alagawa nze nkyaliwo wano amaanyi ogajjawo agogera kiri mu mutima ekitta omuntu tekibeera mu mubiri gwe kibeera mu mutima gwe okutuula wansi loga nti ndabye nnyo kubanga ngenda kufa ne bwoba walwadde ssenyiga kyova laba covid yatuyisa bubi kubanga buli lwe wayasimulanga nga kyogera n'omutima buli lwe wawuliranga aziira nga kyogera n'omutima bw'otyo bw'obadde ebbanga lyonna buli lwolowooza gye bakuzaala wali olowoozezza ku connection eziri mu famire yammwe wali okirowoozezaako n'obuuza nti nze bwe bankwata nkubira taataani bataata baabato wali obatunuuliddeko bonna noga nti kati nze taataani kubanga mikwano gyo bayinza okugamba nti taata wange ye komanda wa polisi yegindi kati bwemala ne bakubuuza nti ate gwe taatawo noga nti nange taata komanda naye kyaduumira siyinza kyogerawa omanye ekiba kigenda mu maaso ebintu ebyo byogera n'omutima gwo olunaku lwe baddamu okugamba nti tugende mu bondi wejja wekka mu layini ya Range Rover n'ogenda eri mu mmotoka ezoogera n'omutima gwo nti musumba nze ndeka kubanga nze ebyaffe tubimanyi ebyammwe byebiriwa musumba nvaako ebyaffe tubimanyi kubanga waliwo ekintu ekibadde kyogera n'omutima gwo oli mukazi bukazi kyogera na mutima oli mulenzi bulenzi kyogera na mutima oli mwavu ne gyova baavu kyogera na mutima kasita ekintu kyonna kinaatuula wano nziramu era it doesn't matter how many degrees you have ufaanana nga atagenda kuzifuna it doesn't matter how much money you have ufaanana nga atazirina kubanga ekifuga obulamu tekiri ku akawunti kiri mu mutima mukama akubikkulire therefore success requires that you have a free spirit okuwangula kigenda kwetaagisa okuba n'omwoyo ogw'eddembe omutima ogw'eddembe olaba oli mu bintu bingi nnyo ebitakwatagana kyova tosobola kuzimba bibyo twogera mpola mpola abantu tebatuwulira naye ebimu ku biri mu kulemesa okugenda gy'olaga you are everywhere buli wantu gy'oli waliyo n'entalo eziba ez'abakazi tugenda okwetegereza nga naawe omusajja gy'oli waliwo entalo eziba ez'ekibiina ky'ebyobufuzi tukimanyi si kyowagira tugenda okwetegereza nga nayo gy'oli buli lutalo buli luyombo buli nsonga buli ekyabaddewo bwe weesanga ng'oli buli wantu bukakafu nti toyina wooli buli anaabaako gy'alaga naddala omulembe gwaffe guno ogw'abavubuka ogenda kubaako ebintu by'ofulumya to create space olaba gino mikwano gye gikubira kati bali ggaba onaaba ofuluma wano nga basaze kati bali Ntebe zinaaba ziwera munaana nga basaze kati gye bali nabo tebamanyiiyo whoever is everywhere buli muntu yenna nga buli wantu gyali bukakafu nti talina waali abazungu bagamba jack of all trades kagwayo katya master at none omuntu yenna ali buli wantu amaliriza talina waali
olwaleero lwe lunaku lw'osalawo nti nteekwa kuwangulira mu kibuga kino, oba kyagala oba tekyagala. Siina walala gye nzira. Wano waliwo abantu nga ekijja kwe banaakuziika gwe kitandika. Tosobola kweyisa nga abalala. Bonna abali wano nga balina square mile z'ettaka bajjajjaabwe kwe beebase, balina eddembe lizuuka ku ssaawa 4 ez'okumakya. Kitaawe yali wa muluka, jjajjaawe yali wa ssaza. Emabega eri baalina ekyalo kiramba nga kyabwe, kati neebaayo ggwe. Gwe ssenga, gwe kojja, gwe kika, gwe byonna. Gwe amaaso ago balina kuzuuka olwaleero. Omutima gwange tegugenda kubaamu birala. Waliyo gye mutagenda kunsanga. Nze obulamu obwange bulina okukola. Baliwo abagamba nti nze obulamu obwange bulina okukola. Bw'oti bw'obuleetera okukola. Fulumya. Create space. Teekawo ebbanga ly'ebintu ebituufu ebinaagasa obulamu. Tondawo obudde bwabyo. Fulumya ebibadde byayingira nga tebigattako. Fulumya. Kati odde wabbali wano otandika okubala layini nga ne Setaani yennyini mugeyeena gyali tayinza kukulemesa. Mutima, nziramu okubuuza ekibuuzo omulundi gumu gwokka. Ki ekiri munda eyo? Bw'osiriikirira ki ekyogera? Eddoboozi ly'ettuufu lye eryogera ng'osirise. Eddoboozi ly'omuntu ettuufu kanziremu omulundi gumu lye eryogera ng'osirise. Bw'otuula bw'oti n'osirika, kiki ekyogera? Wulira, ojja kufa oli mwavu nga jjajjaawo bwe yafa. Mumanyi lwaki abantu batambula babala engalo mu kibuga? Weetaaga osemberera omuntu ayogera yekka owulire kyagamba. Isaac okimanyi togenda kufa nga jjajjaawo bwe yafa. Eryo ly'eddoboozi ly'ettuufu. Bwe nzija wano ne mbagamba ndi muwanguzi, eryo si ly'eddoboozi lyange. Eddoboozi lyange ettuufu lye liriwa? Nga ntudde olw'eggulo nvudde ku mulimu ne nsiriikirira we ntudde bwe nti ntandika okwogera n'ebyenjogera nga nsirise. Eryo ly'eddoboozi lyange ettuufu. Olaba omwaka guno nagwo bwe gukuyiseeko ng'ogwayita bwe gwagenda. Okimanyi ogenda kufa ng'oli bubi okusinga kitaawo bwe yafa. Eddoboozi eryo. Okimanyi ebintu bigenda kulema, obulamu bugenda gaana, ogenda kutambula ng'oddaba. Eryo ly'eddoboozi ly'ettuufu. Ekyo ekyogera ng'osirise wano ly'eddoboozi ly'ettuufu. Era olutalo lwange lwennina olwaleero, singa nfunayo omuntu omu bw'ati n'ava wano ng'agenze waka kufulumya biroboozi ebibadde byogerera munda mu ye. Nze bwe nti bwe namanya nti nteekwa kuwangula, abooluganda mbabuulidde Kampala nti nteekwa kuwangula. Nteekwa. Kubanga bwe nti bwe nawangula nga ndi muvubuka muto natandika okwebuulira enjiri etaliimu pasita. Nga neeyita linnya bwe kiba kinakukolera naawe kyekolere. Isaac oteekwa kuwangula. Eyo njiri yange. Isaac ebyo biteekwa kukola. Ensi eteekwa kukuwulira. Oteekwa kugenda mu maaso. Buli ky'onaakola nga kinaalabanga mu kisa. Eyo njiri yange. Kati mwe kambabulire kyengenda okugamba Katonda ekiro kya leero. Nkwebaza kubanga Kampala muwangudde. Ngenda gyebuulira no bweti bwe nkola kati nkubbirako. Nkwebaza kubanga Kampala muwangudde. Nkwebaza kubanga ebyapa, amamotoka, sente z'amawanga byonna bingoberera nga sinnabiyita. Ulira, nkwebaza kubanga byonna ebyalima bajjajjange nze ngenda obikola. Ennaku ziri nagamba Mukama nti nkwebaza kubanga ngenda kutambulira mu bulamu obunaaleetera bajjajjange gye bali gye beebase okwagala okuzuukuka naye nga tebasobola. Kati mwekambabulire jjajjange lwa mikyeno gyali. Yonna gyali olwaleero. Ayagala kuzuukuka naye tasobola. Kubanga mmwe temumanyi gye tuva. Tuva mu kyalo ekiri mu kyalo ekirina ekyalo mu kyalo. Bwe nkutuma ewaffe kati leero lwakumeka lwakusatu otuuka lwakutaano. Ate lwakutaano kiro ng'ogenda waffe. Bw'onsanga mu kibuga nga ndi akagaati akeetooloovu mbanga alya pizza. Tokitegedde. Kubanga ggwe bw'oba olya pizza ogigayaze mwakula mulya. Nze bwe nkwata akawogo okukalya mbanga alya sausage. Kubanga singa si kyamagero 10 olugula sausage nandirugyewo. Tinebuulira enjiri nze ka byonna bye bataakwatako ngenda bikwatako, byonna bye bataakola ngenda bikola, byonna bye bataasobola ngenda bisobola.
ddayo mu dduuka lyo otandika okwogera nti eno supermarket eno erina okukola bagiyita Isaac and Sons Enterprises. Teekawo linnya lyo okyogeranga ng'otudde mu kaduuka ako ng'ebindaazi bikukudde otandise n'okubirya ogambanga omutima gwo nti mmwe mbaliddeko buli kubanga mbadde munaatera okugagga naye munda munze nkiwulira ate bw'oba gwe okiwulira tewali ayinza kugamba nti tokiwulira. Ngambira neighbor nti nze bwe mba nkiwulira teri ayinza kuŋŋamba nti sikiwulira. Naye waka ocreating space. Oyina entalo ezitayamba ziri mu kukosa mutima gwo naye waka ocreating space. Nze kino ngenda kyekolera ennaku zonna ez'obulamu bwange kubanga mmanyi nti kikola. Buli kintu kyonna ekitagattako fulumya awo wekitudde we walina okutuula ekirooto n'okwolesebwa. Tukyagenda mpola mpola. You see, buli muntu yenna alina ebintu ebitudde mu mutima gwe nga bingi tebimukkiriza kulaba gy'alaga, ateekamu amaanyi mangi mu buli kintu kyonna ky'akola, amaliriza tebikoze. Nziramu omulundi gumu gwokka. Why are you not seeing the world in color? Okwataganye n'ebintu bingi nnyo. Abavubuka b'emyaka gyange nze balina emitaafu ku bwenyi balinga be bazaala batata baabwe. Why? They are burdened with so many things. Omuvubuka omwe aba n'emigugu gy'abantu nga 15 ab'emyaka 7. Wejjukira neighbor wo olabe ne bw'oseka tasobola kuseka. Ne bw'akutunuulira takkulaba. Kyekigenda maaso ebizibu by'ekyalo byonna. Ebizibu by'omuluka byonna. Ebizibu by'ekibuga kino byonna, emyalo egizibikira, amakuba galimu ebinnya byonna. Obulamu bw'oddirwa onaabuwa ku ddembe olw'okwetoolako ebintu. Genda obyetooleko. Abalokole b'ewaffe mbagamba nti nze tebampa stress. Bwe nkoowanga neebaka. Essimu bw'eba yakuvaako ng'evaako. Tontikka misaala basinze Jesus. Kwata ekintu kyo, kwata. Kuba kati bwe nkwata ebyange ne ngattako n'ebibyo. Nfudde ng'emyaka teginnaba kuggwayo. Kwata ekintu kyo. Kati oli wano olina stress z'abantu b'omaze emyezi 8 nga tobalaba. Omuntu akubira essimu n'akunyumiza ebintu nga n'okukwatako tebikwatako. Olunaku lwo lwonna ne lufa. N'otuula obufoofofo. Ne bakubuuza kati owulira oti ampulira bubi, kyekibaddewo nange simanyi. Kyekibaddewo omuntu akubidde essimu n'akutikka ekintu. Si kikyo. Tandika obbagamba nti owange weetike ekintu kyo, weetike. Guluba nakyo saabaddeyo ng'okuluba, guluba n'ekintu kyo. Obulamu bwo buggyeko emigugu egitagatta. Gwe tofunangako olunaku lwonakuwadde naawe kennyini ne weebuuza oba mbadde ki? Kubanga nze kyali kimbaddeko. Bwe namala ne neebuuza nti Isaac katata oba kiki? Obadde oba weerali. Nga n'emitawaana gyo gw'oginoonya. Bukakafu nti obulamu bwo bugenda kuzitowa, olwaleero lwe lunaku olw'okweyambulako ebizitowa. Gamba abantu babiri olwaleero lwe lunaku. Leekaano olwaleero lwe lunaku olw'okweyambulako ebizitowa. Byeggyeko. Oyo bamuyita Abitex Promotions oyo. Tusanyusa okulaba ssebo. Ono ye Yeremiya 17:9. Katumuwulire. Yeremiya 17:9. Byeyambule biteekwa kuvaawo olwaleero. Jeremiah chapter 17 and verse 9. Olw'omwenda. Omutima mulimba okusinga ebintu byonna. Omutima gw'omuntu mulimba okusinga ebintu byonna. Era gulwadde endwadde etewonyezeka. N'okulwala gulwadde endwadde etawonyezeka. Ani ayinza okugumanya? Omutima ani ayinza okugumanya? Kaakati obanga munda eri obulamu gye butuula, omutima gw'omuntu bwe gulwala, ebirala byonna bifa. Ow'omutima omubi ne bw'ayambala n'anyuma gulabika. Kyekyagutta, kyekyagwonoona we gutamira. Ow'omutima omubi takyalina ky'ataasa. Buli kintu kifiira mu mutima gwo. Omuwala omulungi ow'omutima omubi avaamu bubi. Omusajja omulungi ow'omutima omubi avaamu bubi. Omutima gwo bwe gunaalwala, kasita wanajja ekintu ne kyerippa ku mutima gwo, oyonoonese, kye bayita okwonooneka. Leero siina kyamagero kye nkusabira nga Katonda awonya emitima. Ekintu ekiba munda eri ng'abantu tebakiraba, naye kye kifuga wano. Nga mutudde ku mbaga omugole n'ayingira, ayambadde ekiteeteeyi kyeru, yeekubye ne ka perfume, naye bw'akuyitako olw'okuba omutima gwo mubi owulira nga awunya ekivundu.
Ennyindo eno ogiraba, tewali agigamba kola bwete. Omutima omubi gugiwanika yokka. Teriyo muntu wa mutima mubi